بسم الله الرحمن الرحيم ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم تمتنز الله تبارك وتعالى ثم سبت سيبين من يكون نبي محمد صلى الله عليه وسلم ومبكى محمد صلى الله عليه وسلم فنتك قصة تيسيم يوم بالنبي نموابك tiwali wa nabbi nagenda kujja luvannyuma lwe bangi abeeyita bannabbi waliwo n'abeeyita bannabbi abakazi entegeera yaabwe ennafu bwe batyo bwe bategeera naye byonna Allah subhanahu wa ta'ala yagamba thumma yunabbi'ukum bima amilu yawma al-qiyamah agenda tulaga bitwakulembeza okukola ku lunaku lwe tugenda okuyimirira mu maaso ge kakande Allah wanaaba tamuwadde hidaya passa agenda kujja ku kiyama n'endiga ze nga bonna bamugamba nti inna kunna lakum tabaa mwe be twagobereranga bapasita mmwe hal antum mughnuuna anna min al-adhab mwina kyonna kye mutuwa tuwona omuliro gwa Allah mu hadithi emu mbaka yagamba nti sirata kwe tugenda okuyita Allah yajalirira egenda kubeera ku jahannama waggulu nga bw'olaba aya Allah yagamba nti omuliro jahannama fi amadi mumaddada omuliro jahannama guli mu midumu egyawanvuyizibwa emidumu giri obunene bwagyo waliwo riwaya endala ejjanga ennyonnyola obunene bw'omudumu ogumu ogw'omuliro nga omumwa gwokka gwetoolola waliwo emyaka egitakka wansi wa 100 okwetoolola okumalayo omudumu ogumu ogwa jahannama omwo Allah mwagenda okusonseka abaddu yawma al-qiyama okutuusa omuliro ogenda okubuuza hal min mazid Allah inayokko ku nnyongezo nnyongere tufune ekifaananyi kya jahannam tugende ku hadiisi eno lumu nabbi yali atambula ne ibn Mas'ud radiyallahu anhu ne bawulira ekintu ekyekkata nga bw'onaawulira mu sisi oba nga nawulira ekintu ekivamu eddoboozi eddu nabbi n'asiriikira nga atambula ne sahaba gwe yali naye n'abalala abaliko abasajja babiri kyababuuza abasajja bano nti muwulidde eddoboozi eryo basahaba naye mugamba nti naam tuliwulidde naye tetulitegedde nabbi n'abagamba nti eddoboozi eryo lye muwulidde Allah yata ejjinja okuva ku jahannama weetandikira ku mumwa gwayo n'ate ejjinja eryo ligende ligwe wansi ku ntobo ya jahannama gyesembera limaze emyaka 7 nga likkirira leero lwe lituuse mu jahannama wansi emyaka 7 muzikiti wano ogattagatta abawera okweza emyaka 7 n'ejjinja liri lyambala emyaka 7 nga lwonaagwa okuva ku muti n'omala emyaka 7 ng'okkirira nga tonnatuuka ku ttaka Allah jahannama gwagamba nti inna jahannama kanat mirsada omuliro jahannama gubaliiriridde littaghiina maaba nga bwe buddu bw'abaddu bonna bwe buddu amakulu kyekifo ge maka bwe buwangaazi bw'abantu bonna abajeemu labisiina fiiha ahqaaba tebagenda kubeera mu jahannama oyo okujjako bagenda kubeera mu muliro ogwo byeyanabeeya la yadhuquuna fiiha barudan wala sharaaba bagenda kubeera mu jahannama tebagenda kukomba kutulo wadde ebyokunywa illa hamima wa ghassaqa okujjako ekyokunywa kye bagenda okunywa mu jahannam Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti bagenda kunywa amazzi ageeseza obulungi wa ghassaqa n'olusirasira n'olusaayisaayi nga mulimu olunnyo ng'ate gakaawa kyekyokunywa ky'abantu b'omu jahannam kati nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallam
jahannama efaanana bwetu Allah yaddira siraatu n'ajalirira kungulu ku muliro. Allah ngo yagamba mu surati Maryam yagamba teriyo omu ku mmwe illa wariduha, teriyo omu ku mmwe okujjako nga wakuyisibwa ku siraatu eyo ayina okuyita ku jahannama kungulu. Imma ogenda kuyitako ogguke, tugenda kuva mu bbaliro ekinya ekiri wansi muliro, tuyita ku siraatu waggulu gyeggwera jjana. Nabbi yagamba nti waliwo abadde bagenda okuyita ku siraatu like blink of an eye, lutemya lwaliiso yayiseewo abo nno baalongoosa. Nabbi nagamba nti waliwo abagenda okuyita ku siraatu nga badduka, nagamba nti waliwo abagenda okuyita ku siraatu nga baavula. Nabbi nagamba nti waliwo abatagenda kusobola kuyita ku siraatu nga amalobo ga jahannamu gabavuba nga bwe gabakasuka mu muliro. Nabbi agenda kubeera eri siraatu agyekoma naye nga buli gwalaba omuntu wa ummaye alajana Allahumma sallim sallim, Allahumma sallim sallim, nga wakaba amaziga. Allah baddu bange banguyirize bayitewo tutuuse ku level nga boogera ku mubaka nti sallallahu alaihi wasallam Muhammad nga tutya okumwogerako. Naye agenda kubeera ku siraatu eri gyekoma ng'akaabira Allah mga nti ya Rabbi Allahumma sallim sallim, Allah bakyala abo banguyirize bayitewo, abaami abo banguyirize bayitewo. Naye abaddu nakhjar tutuuse ku level nga tuswala antukira sunna, omuddu okulabikako sunna za Nabbi, kendeeza mpale oba kanzu yo n'olabanga kyabbeeyi. Musajja omu yambuuza naye kati gulaba essuuti yange n'ey'emitwalo 5 esalwako basiri smart asobola okufaanana ani? Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siraatu bwetu bwegenda okufaanana kyenjagadde ku yo, Nabbi yagamba nti siraatu eyo nga bwe mugiraba eriko road block eziriko. Buli wogenda olina road block, buli wogenda olina road block, buli wogenda olina road block, nga road block esookera ddala ya la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Abalokole tebagenda kusukkawo, pasta n'endiga ze paapa n'abalala abamugoberera. Awo abawakanya omubaka tebagenda kusukkawo, bagobera pasta Namutebi. Awo tebagenda kusukkawo, biringa ng'ebyokusaaga olabanga firimu. Qiyama Allah yagamba nti innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Obwongo omwo bwolaganga qiyama eri ewala naye nannyini kugiyimirizawo Allah yagamba nti qiyama eri kumpi. Yasalunaka anis saa ayyana mursaha, qiyama yaddi. Allah yagamba nti bagambe kumpi saawa yonna qiyama eyimirirawo. Lugenda kuba lunaku lwakutaano mu wiiki. Ani yali atuuse ku lwokutaano ne yeeraliikirira? Naye omuddu yenna atayina la ilaha illa Allah Muhammadu Rasulullah waliye wasooka togenda kuyitawo. Abaffe ddala olina Muhammadu Rasulullah ng'oyagala nnyo Messi okusinga bw'oyagala omubaka. Sahaba omu yajjewa Aisha n'akonkona yamukkiriza n'ayingira n'agamba nti omubaka wallahi innaka mazima ddala ggwe ahabbu oli mwagala nnyo gyendi okusinga ne bwenjagala omwoyo gwange. Omubaka mpulira nkwagala n'okusinga bwe nneeyagala. Bwe bavuma omubaka n'oseka, bali abawala oba abakyala ne bavuma sunna za Nabbi, ogenda okulaba nga aliwo omulala omujega ayongerezzaako. Basahaba ekyabasuzanga otula omusajja ono ebigambo byayogera bingi, si hadithi gye njagala, naye yagamba omubaka mu bigambo bye yagamba omubaka Aisha ng'awulira n'amugamba nti omubaka mpulira mbeera mu nnyumba yange nga siyinza kugumiikiriza kutuula kumala ssaawa nnamba nga sizze kutunulako mu kyenyi kyo okwagala kwe nkwagala. N'agamba omubaka nti mpulira nkwagala n'okusinga bwe njagala ssente zange n'abaana bange n'omukyala n'emmaali yange yonna, omubaka mpulira nkwagala. Awera mu maaso ga mubaka, olwagala olwo gwe mutima gwo. Nabbi yagamba nti salaasatun, ebintu bino bisatu, man kunna fiha wajada halawata al-iman. Omuntu alina ebintu bino bisatu aba atesinze to the sweetness of iman, obwomerevu bw'obukkiriza. Naye kimu ku byo yagamba an yakuna, omuntu oyo okubeera nga Allahu n'omubaka we, Allah n'omubaka we, ahabbu ilayya mimma siwahuma, okubeera nga Allah n'omubaka we b'osinga okwagala. Omubaka omwagala
ne tukusanga ng'osaze ebimemeya bire ebyabali abayaye abali b'ebisiyaga omusiraamu ddala oyagala omubaka ne tukusanga ng'oyambadde damage pozinga n'obwongo damage omusiraamu ddala okakasa oyagala omubaka yasiba ku balance si wa kuyimba mawuledi si wa muvuluda si wa kuzikira ku mataali omubaka wa kugoberera man ata'ani dakhala aljanna endagaano jude sekannasi agambye nti yenna anaŋŋondera ku sunna zange n'atamassaka ku zo ejjana ya Allah leero omuddu okusala obusaazi kabuliya baadiya naye nga tukeera mu bibanda by'omupiira omuddu n'akeera mu kibanda n'alaba highlights n'alaba pre-season simaya pre-goals simaya pre-match naye ng'akedde olukeeramu naye abakuba omupiira n'anakuwala n'asigala ng'atudde mu kibanda n'alinda oguddako naye nga tayinza kusala baadiya ya swala sunna z'omubaka mande lwakuna kye bayita okwagala omubaka si wa kuyimba mu bunnashiidi omubaka si wa kuyimba mu butontometontome omubaka si wa kuyimba mu kasida omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama abange wa kugoberera nywerera ku sunna ze ogenda musanga ku kiyama nga mwagalwa gyoli basahaba mugamba nti dumu nabbi yayogera ekigambo ng'agamba nze naawe yayogera ekigambo sahaba ekyabawunza yabagamba nti uditu law ra'aytu ikhwani negomba singa ndabye ku baganda bange basahaba naye mugamba ba Abubakar wa Umar wa Uthman wa Ali Abdurrahman ibn Awf Uzayf ibn Yaman n'abalala abaliwo abasajja bakibaalu basahaba abakulu bamugamba nti wange omubaka alasna ikhwanuk fasituli baganda bo ani atusinga fasituli baganda bo nabbi n'agamba nti bal antum ashabi mamuli mikwano gyange n'agamba naye baganda bange ye muddu agenda okujja nga siriiwo nga bamugamba bugambi nti omubaka yakendeeza engoye n'akendeeza nga bamugamba bugambi nti omubaka ekirevu teyakwatako n'akireka ng'omuddu bamugamba bugambi nti omubaka yasiimanga mande n'olwokuna qiyamul layli kabuliya baadiya sunna ya wudu ng'abeera nayo nga tagenda kusaala omuddu n'anywerera ku ekyo omuddu afaanana bw'atyo ajja ku qiyama nabbi yamuyita muganda we abange twegendereze tugoberere omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ezimu hadith omubaka ze yatusibirya sahaba gabayita Abu Umamat al-Bahiliya radiyallahu anhu sahaba gabayita Abu Umama Bahiliya radiyallahu anhu atugamba nti qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam omubaka yagamba emu ku bigambo byasibya ummeno yagamba yagamba basahaba yagamba nti inna allaha la yaqbal Allah subhanahu wa ta'ala takkiriza min amalin illa kana lahu khalisan Allah subhanahu wa ta'ala takkiriza mulimu gwa muddu gonna gwakola okujjako illa omulimu gwo gwokoze khalisan wa bitughiya bihi wajhi omulimu ogwo gwokoze ng'ogukola kusiimisa Allah hadith eri mu Nasaa'i sahaba gwaita Abu Umama radiyallahu anhu atugambe nti omubaka sallama yagamba inna allaha anyweza wano ku nnuuni kuliko shadde ey'okunywereza ddala ensonga gy'ayogerako Allah subhanahu wa ta'ala takkiriza mulimu gwonna omuddu gwokola okujjako ng'ogukoze khalisan ng'ogukoze ng'onoonya kusiimisa Allah abaffe bye tukola kusiimisaani abaddu abasoma Qur'an bakuwaana eddoboozi bakuwaana amakhariji bakuwaana omuraja'a era abamu bamanyi n'okubuuza buno obwana oba n'abuuza banne mumpulidde mutya ku magharibi eddoboozi libadde ngusoma omusafu ngusoma muguulidde omusafu nabbi agambye Allah tabaraka wa taala la yuqbal alla takkiriza mulimu gwonna gwokola okujjako ng'okoze ku lulwe Abdulaziz oyazinirani aliwa abaddu abalongoosa masjid munoonya kusiimisaani abaddu abasaza tarawih baganda baffe baafizu omuwongo bwonna bwali kumuwaaswala
mumpa mmeka kinana ezo sente basaiza Qur'ani ezo tewafuna mumpeera wallahi enadisi bujulizi tewafuna mpeera mu kusaaza tarawih enniya kuwasaliza Allah kwagenda okuwera eswala gy'osala osalirani Allah ina abaddu beegerako mu Qur'an seka sulu nanyambako ku aya siyagaa nti waliwo abaddu kaamu kusala yurauna an-nas sibwe gamba wala yadhkuruna Allah illa qalila waliwo abaddu abamu bajja okusala eswala nga muraa'iyan omuddu azze kweraga tajjukira Allah okujjako amujjukira katono gwazze kusalirani abakyala okwebikirira gwolowooza oyambaani enniya kwebikirira yenniya Allah kwagenda okuweera empeera bw'onaakikola nga tokikola kusiimisa Allah tagenda kuwa mpeera nina omuzikiti ogumu gwe mmanyi baali tebannaba kugula muzindaalo nga wali waaya ziina omuzikiti ogwo bwe gwafuna omuzindaalo omulala n'atwala obwazinyi abafferillah gwokola kusiimisaani yatugambye omubaka atugambye si byange muwulirize omubaka atugambye Allah subhanahu wa ta'ala takkiriza mulimu gwonna gwokola okujjako ng'ogukola kusiimisaani abaddu abasaddaaka mumusaddaaka kusiimisaani tubola abahaji bangi mu Ramadani balina bakubira takbir haji waffe oyo atuliisizza bwe batamuwaala taddamu kuliisa abantu mu kisiibo teyafuna mpeera mu kusiibula abantu mu Ramadani tunira hadithi y'omubaka nga mmaliriza nabbi yagamba nti ta'isa abdu dinar mulirize yagamba nti ta'isa abdu dinar azikiridde omuddu asinza sente amakulu omuntu ono awaayo sente ze nga naye nga tazikola bitariji thawaba Allah kusiimisaani nabbi n'agamba nti ta'isa abdul qamisi azikiridde omuddu asinza olugoye amakulu omuddu ono ayambala nga tayambala lillah bangi muffe twambala ogende mu muzikiti bakulabe Allah we yayogera ku Qaruna yali tayambala lillah fakharaja ala qawmihi fi zinati yafuluma n'agenda mu bantu be nga atonnya mooli abaganda sibe bagamba nga yambadde engoye zonna zijjudde golodi Allah n'agamba nti waqaalu ne bagamba abaddu abaali balina obwagazi bw'edduniya nti naffe Allah singa atuwadde nga bwe yawa Qarun ne Allah yamuyisa ettaka n'engoye ze eza golodi Allah n'amuyisa ki ettaka riwayati zijja zigamba n'obujulizi obw'ekika ekyawaggulu obutuufu nti Qaruna akyakkirira kati n'emmaali ye ate ku qiyama ashaddi al-adhab ayina ebibonerezo ebiruma gw'oyambaliraani osaaliraani abange buli kalimu konna kookola kakole lillahi tabaraka wa ta'ala kakole kusiimisa Allah kyonna kyowaayo oba 10 oba 5 ng'onoonya kusiimisa Allah oba musiraamu gw'oliisizza ekyokulya tajiduhu inda Allah ogenda kisanga mu maaso ga Allah ebigambo byange mutegeere bulungi nabbi akenenula mu ummena ayagala tukole emirimu gyonna nga tugikola khalisan gyonna nga tugikola kenenula omulimu gwonna gw'okola esswala zetusaala tunya Ibrahim obweralikivu yalina nga amaze okuzimba Kaaba bw'amala okuzimba Kaaba Allah yamulagidde yeeraliikira Allah n'agamba Allah nti rabbana taqabbal minna Allah nkwegayiridde kkiriza nkusaba Allah kkiriza yegayirira Allah akole ki akkirize bagana bafa okutte Qur'an ebintu bino bibiri mu byawule waliwo enjawulo wakati w'okukwata Qur'ani n'okutegeera Qur'ani nga bali mu yasaluna bwe tweyamba tuve mu yasaluna abaddu abakutte Qur'an hamila al-Qur'an bwegendereze waliwo omuddu kye bayita okukwata Qur'ani n'omuddu okutegeera Qur'an
Allah subhanahu wa ta'ala agenda tuvunaana butakolera ku Qur'an. Okutte omuzikiti gwonna otambula ozimba olinga ayina ekiravi ozimba oti olaba omuzikiti gwonna buli wogenda olaba gwoyina okusaaza waliwo bayimaamu baawo. Abaana bava mu tahfiz ne bagenda ku muzikiti egy'enjawulo ku byalo ng'obongo n'omulaga nti imaamu ono tateekeddwa nze nsaana Qur'an tewakwata ya kyalo. Umar ibn Khattab radiyallahu anhu yakwata surati al-Baqara. Omusajja omu yali awandiika ku taarikhi w'aba khulafa ar-rashidin abasika bannabbi abana ne bawandiika ku Umar. Yawandiika ku Umar n'agamba nti Umar yakwata surati al-Baqara okumala emyaka 7 nga musajja muwarabu eri mu jahiliya nga musajja mutontomi ng'amanyi oluwarabu n'ebisoko byalwo naye yakwata Baqara okumala emyaka 7. Omusajja wansi ayongera okunnyonnyola enkwata ya Umaru gye yakwata mu Qur'an. Umaru n'anyumya nti yakwatanga aya emu n'ategeera amakulu gaayo n'agikolerako n'agisomesa n'agenda ku aya endala. Gwosobola okuvunula aya mmeka? Hafiza wali wano nga naali Fatiha. Kati Qur'an kije weemanyi nayo. Abaddu bangi bakutte Qur'an si gwasoose kakkana Allah ajja kusitula gwe kakkana we kakkanye. Omanyi omu yagamba nti omuddu omukkiriza alinga nga bw'olaba ettabi. Ettabi lino yazdaadu samara buli weeyongerako weriti ebibala. Olaba omuti gwa ffene nga tekuliiko ffene amatabi gabeera waggulu. Naye buli ffene ono omuti gwa ffene kale oba omuyembe buli emiyembe bwe gigenda gijja bwe giti ku muti amatabi gano gagenda gakkakkana gadda wansi. N'agamba nti ekifaananyi ky'omukkiriza buli wawangaala Allah n'agenda nga amuyigiriza irimu obukkiriza bumweyongera. Buli obukkiriza bumweyongera omusanga musajja mukkakkamu. Naye osanga hafizu nga tayogera n'abatali baafizu naye nga tayinza kuvunula yadde aya Qur'an mu butuufu bwayo naye amanyiira bantu. Abange twegendereze yiga irimu yonna gy'onoonya ng'onoonya kusimisa Allah. Wallahi mu biro byange ebyokusaaga naye abaddu bangi bagenda kutuuka ku kiyama nga teyakola. Yasoma Qur'an omwezi gwa Ramadani mulamba nga tebaamuwa. Allah agenda mugamba nti laqad qiila lak baakuwaana nti oli musomi naki kugenda bakuwa empeera. Sente emitwalo 8 gw'olaba ziri wate okutawaana kuwatawaana ng'okwata Qur'an. Gwe kola lillah ebisigadde Allah agenda kaka abantu babikolere nga toyina gw'okase. Omuddu asituka ng'olina okuba kyojjukiza hadith baada salah olina muzikiti wooli obajjukiza hadith kikole ng'onoonya kusiimisa Allah. Kuba temulina mpeera gye muyinza kumpa era sirina mpeera gye nnyinza bba wakati ompeeki gwatalina yadde akawompo kange Allah yakalina mu mukono gwe atayinza kunneebasa wadde okunzuukusa. Kola kusiimisa Allah byonna byokola kusiimisa Allah. Nsembyayo ne hadithi emu makulu gaayo budde bugenze. Nabbi yagamba nti ku qiyama bagenda kuleeta omusajja ng'ayina emirimu nga giringa bw'olaba olusozi. Nabbi n'agamba nti omusajja ono malayika zonna zigenda mwewuunya nga ziraba omusajja awangudde. Wallahi omusajja emirimu gy'alina yali afizu Qur'an simanyi yasaddaaka qiyamul layli yasaaza abantu seeka yasomesa w'e Madina simanya Riyadhi Rasul Khayma yasomera Sharija yasomera Azhari yasomera Sudan yonna gye yasomera ng'abantu bonna beewuunya omusajja ono. Malayika zennyini ezawandiika nga zeewuunya obungi bw'emirimu omusajja ono bw'alina. Allah subhanahu wa ta'ala nabbi yagamba nti Allah subhanahu wa ta'ala agenda kubuuza malayika nti mwewuunya ki? Agenda zibuuza nti kiki mwewuunya? Nvuga nti Allah laba omuddu alina emirimu ono alina emirimu awangudde. Kati Allah atandika okusonjoola emirimu agambe nti guno omulimu ogulaba aratu bihi lkada guno wa aratu bihi lkada guno yagukola ng'anoonya kino guno n'agukola ng'anoonya kino guno n'agukola ng'anoonya kino
omusajja Allah asonjole emirimu gye gyonna ng'enniya kwe yakola teyakola lillah. Osaasira abakyala akeera mu muzikiti ku lunaku lw'ejjuma n'ategeka omuzikiti, amaanyi g'ataddemu n'obudde, naye ng'enniya kwakolera nfu. Omuddu bagenda kwewula emirimu gye gyonna Allah amugambe nti kati Allah oluvanyuma nabbi nti oluvanyuma Allah agenda kubuuza malayika nti kati mubadde mwewuunya ki? Malayika zonna sajja tayina emirimu gyonna basaza teyakola. Abangi bakutte Qur'ani kuyita hafizu, era batakuyita hafizu nze temumanyi, nze hafizu buyondo, nze temumanyi, nze hafizu simayani buli omu erinnya lye, ng'owulira oyagala kuyita erinnya lye bateekeko hafizu. Noonyayo sahaba mu bakwata Qur'ani nga bamuyita hafizu Ibn Abbas nakinkumu kuvunula Qur'an. Omanyi kye bayita hafizu? Obuwangazi waba atambulira ku Qur'ani wemuziyiza tagenda. Qur'ani wemugamba nti yita wano waayita, gwe bayita hafizu. Gwe bayita sheekh ye muddu yenna asoma irimu nga irimu bwemuziyiza. Bameka mubaseekanga benzi, era bameka mubaseekanga babbi. Seeka emaali y'abamulekwa aga tebamubuuza, seeka tebamubuuza, seeka alya mmere ki? Abange twegendereze, abaana mumwe abakwata Qur'an kikole lillah, n'abazadde nniya yaabwe eterere baleete abaana mu Qur'ani nga babaleeta kukwata Qur'ani n'okutaasa ddiini ya Allah. Wallahi bw'onaakwata Qur'an, bw'onaasoma Qur'an, bw'onaasoma irimu, akalimu konna akalungi k'okola ng'okakola lillah, ye Allah agenda kuwa ebibala, agenda kuwa obulungi ku dduniya ne ku akhira. Abaddu bangi obwongo bonna bubaweddemu, bakutte Qur'ani baagala kugenda mu misabaka. Nange njagala kulinnya ku nnyonyi, nange njagala tunulya enniya ebeera mu musabaka gwa Qur'an. Teriyo baddu babeera mu musabaka nga waliwo ayagaliza munne. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir wa la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Enniya giwuli sekagoloba. Allah nabbi atugambye nti omuddu toyinza kubeera mukkiriza okutuusa ng'oyagaliza musiraamu munno muganda wo musiraamu kyeweeyagaliza. Abaddu babeera musabaka tuni enniya yaabwe. Era omuddu bamugjayo bati nti agenda kusoma, yakiikiridde Sudan, nga bano bonna abaana abazze mu musabaka beesunga kimu singa yeerabira. Era ogenda okola n'anaalagiramu waqaalu era ng'akatima kano kamu kasita yeerabira, nze Allah nsaba nyambe nneme kwerabira. Ulira edduwogi obujega tuniye enniya, otunuye enniya naye bakuvugeko mu motoka, bakuvugeko mu nnyonyi, shopping, osula mu hoteri n'owulira nga eyinza okuba nga yempeerayo mu dduniya. Soma Qur'an ng'osoma lillah, soma irimu yonna. Wallahi mudde mubuuze, mumuyinza olowooza lwakubanze simanyi Qur'an, mugende mubuuze abaana bamanyi Qur'an. Enniya buli omu gyawulira ng'alaba munne ng'asoma. Obuuze oba ku bbo waliwo abeera ayagaliza munne okuwangula. Sekasula wali era buli omu abaaga nze njagala ntwale ssente, nze njagala ntwale ssente, nze njagala. Ogenda okanga enniya nfu kwe basomeranga enniya. Abange twegendereze, nabbi atugambye nti mmwe mazima ddala Allah takkiriza mulimu. Bangi mumwe babyogerako munyiiga, era ogenda ko muddu nga feesi yeekabye anyiize. Allah ayagala otereeze. Kola konna akalimu k'okola ng'okola kusiimisaani. Teriyo kitonde kiyinza kukuwa mpeera, teriyo kitonde kiyinza kukuwa mpeera. Abaziini bw'oba oyaziina ku muzikiti wonna wooli, yaziina lillah, ng'okwaziinako Allah agenda kukuwa empeera ku buli musaaze yenna gw'onaakoola najja n'asaala, Allah agenda mukuwaako empeera. Wa illa bw'onaaba tokikoze Allah tagenda kukuwa mpeera. Bagana abasoma Qur'an, abakutte Qur'an, soma Qur'an lillah. Gwe wana omutima guno ogukakasa nti nsoma lillah, ebisigadde bantu kuwaana, kwagala, kuwa birabo, kuwa biki, ye Allah jabba kakaba bikuwe. Gwe imira wane mimbali ng'osoma, naye ng'osoma lillah nti Allah nsoma bigambo ebyo bismillah, gojja laba Allah wakaka abantu, ojja kulaba Allah wakaka abantu, kubanga nabbi yagamba nti inna Allaha yarfa'u
الله سبحانه وتعالى السلا بهذا الكتاب أقواما الله جاك السلا نيابو الله النبي بايوغيراكو بيبانتوا بين إخلاص مكسوما كوابي تقولي مني مهميرونجي ngatuno nya kusimisani kusimisa amna okwambalako okulyako okwogera mu bantu toyogera kusanyusa bantu toyogera kusimisa bantu singa nabbi yayogera nga asimisa abantu ebimu teyali byogedde kuba yayogeranga ebikaawa nga balina bimira shitum au abaitum baganye bagadde oba tebagadde ye Allah yamugamba kimu nti waqulil haqqu min rabbikum faman sha'a falyu'min gwabantu bagamba amazima yogera kusimisa Allah ekyo kiri haramu ekyo bid'a sikitufu gwe yogera kusimisa Allah ayagala kirize atayagala agane oba yagala agane Allah bwe yawunzika ayo n'agamba nti inna a'tadina lidhalimina nar yaga nti abalyazaamanya nja bookya ngenda bookya asiraamu twegendereze enniya kutukolera okowolerera esswala okola da'wa kola lillah akalimu konna akalungi kokola kakole ng'onoonya kusimisa Allahu tabaraka wa ta'ala subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh